banji nabo baaliwo bagwa bakola they got tired and started doing other things bagwa abuko envumulo bebiseera ebyo kale ebiseera waliwo bawala akyaba amaanyi desire luzinda era ina n'olimba nabo yabala bisanga anti kati tuni abalenzi abaliwo n'abawala abaliwo bayimbi kyabalala abaliwo awo kale akayimba digi okuva eri Mr. Mosh awamu ne Bangoni Boys ndabyemu nese Mosh yasala najja ne muguno omulembe atalina gwatalimu kati ate kubanga ne bamuzeyi sibatta bamukaaba ayi bambi why you lying oza sibatta wadda nedda boss nali ndaba ka story card natume ng'agamba sebatta yalinga taata we era yali omwami we Kaweesi we yamugaana okuyimba sebatta yajja ayogere nabo natume yali mu kibiina kya gundi ky'amatendo naye kyewusa kwefuya ngamba natumale mu myaka 8 tokyayisamu kwafu mwesonyiwe natuma ajja mu kimako aye yomanyi ajjako bujjango ewe pyu sengairo eberi ya mtima gwa mbogo choba ali wanisa abya nali nyinya bwati kale Sendi Fashion Collections aba anyambaza buli weninyano stage abanyambaza era nga nawe asobola okwambaza bubanga osiimye mbona banga nkulabikira bulungi kachafu kibera smart mugane mumbuze ani akwambaza ne ngamba mwe mulaba telefone mwe amu mwagala mbadde abakubuza ani akwambaza akwambula anyambaza onfunye abera Sendi Fashion Collections nawe ntine bibuzo mbambi manyi mbujivamba ne kubuza bambulizero ko ku Facebook asangibwa Makinde boyisa police barracks ko gwo mukono ogwambukizo ogwa left kojja omusanga obose omukuya ku 0758 5918 Sendi Fashion Collections ajja kuba nawe akwobgoyo bwomulembe ngo ezo nazi nina zonna okuleka mebyeza abasajja neza abana abato tawa doggoyo mubafana mungo wabana abato ne beera ne banyini baabo nenga baabulina kale essomero lya Kids and Love Daycare and Kindergarten erisangibwa wewe bajja twobotwala omwana essomero ligenda kubanga likubangulira omwana limutandise obulamu bw'okusoma limwagazisa okusoma amasomero agasinga tutwalayo abaana ndabana batandika okusoma nga ne bagaana ne bakyawo okusoma Kids and Love Daycare and Kindergarten ebwe bajja lyessomero lyogenda okutwalamu omwana anyumirwa okusoma atandike ng'okuzuukuka yakuzuukuse omutwale ku ssomero asome esooka abaana babalabirira bulungi batandikira ku myezi 18 n'okwambuka waggulu bayina emmotoka nadda mu bitundu ebirinaanyaabo bwe bajja kategeeza Kajjansi Kitende ddako kale eno mubanga ddako erisaidi Kisubi ebifo abo ndooza paka nga Namasuba awe watyawo basobola okupiikingira ki omwana ne bamutwala natandika okubanga ate akola ki asoma kale enamba gyola ku screen eyo gy'oba okubako okusobola okubira nga ate bisingawo bikola ki obitegeera awo nga tuvuddewo tulina essomero bayita St. Peters Bombo Kalule gy'oba otwala omwana gendo kubanga wandiisa abaana kubanga bagenda tatandika okusoma essaawa yonna St. Peters Bombo Kalule basomesa arts ne sciences music dance and drama musomesa computer bazisomesa ate ng'omwana avaayo nga wabuvunaanyizibwa kale St. Peters Bombo Kalule emayiro 23 ku luguudo lwa Bombo Road kuoba otwala omwana wo ate bamusomesa abeera omuntu obuvunaanyizibwa Arapex adhesive cement asiba tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga obeere ate omwefuna eno adhesive kiba kirungo ekya tiles oba kiba kirungo ekyokozesa okusiba tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga obagambe nti mumpe Arapex mumpe adhesive wa Arapex mumpe grout wa Arapex ojja kubanga atombuulira kyonaaba ofunamu okay kale katugende straight mukama kwefisa kompeeka akabaluwa akakaboozi bonyoma yagireko ebemboozi kakati oba togyesiga bulungi oba nyimpi esigala mboozi nebeera nyimpi mutayinza okuwa akaboozi akampi n'ogamba lwaki ensumbuye anti nkugamba kati awo byomu bagamba anyo kumbucha era olina okupita ng'emboozi esobola n'okukeesa oluwobuyi emboozi kale kakati okusinziira ku Uganda Police egamba the Territorial Police in Arua registered an incident of a sudden death where a one Ali Mustafa, a 25-year-old, sustained a respiratory failure during a love-making session with his girlfriend. Yafiiridde wakati mu lutalo lw'abasajja. Wasn't really lw'abakyala. At Avenue Lodge in Arua on the 25th of January 2023 at around sawa zabadde 3 ez'akawungeezi. Kakati
mu comment babawadde wayagala video tabe doza bakyamubabiriza bakyamunyiga kakkane omufu omugenzi bakyamugolola nino munnange ense ne bannaye kakati munentera okusoma oluzungu nga buvuunula omulabi wa telefayira kakufunye ensonga ebadde egiddemu nedda bannaye vuunula egiddemu the territorial police in Arua poliisi y'omu kitundu kya Arua registered an incident of sudden death munnange bawandiisizzaayo ekikangaba ky'okufa okwembagirawo sudden kwembagirawo where a one Ali Mustafa w'emyaka 25 okumanya nga oyagala giyitako nakayiseeyiseemu dayanguwa buli bunema kubanga basina buyitamu where he sustained a respiratory failure during a love-making session oluvannyuma lw'okulemererwa okussa ng'ali wakati mu nsonga y'olutalo lw'abasajja weyabadde ne munnaye ne girlfriend we olwagati yadde kati yalemereddwa okussa atya omutima gwesibye respiratory failure omutima gwesibye eyo system yonna eya respiratory organ eyo yalemereddwa nene bannange ebintu ebimu ono ava ku seeti kwefu kansigaleko nzeka waliwo omwana akutuuza ng'oziira kyokka ate ye tamanyi kyosi anaye kakati kirinnya olwomulwa tubasaasidde bannayo kasa temumanyi Luganda nti munanyiiga ndi musajja naye neegerera bannaye obulamu bulinganga Facebook timeline sikyateekawo ni post bagisoma waliwo gyoscrollinga naye nga yandibadde eri interesting nogamba nogaanidde eno sijja giraba so mwe munalowooza nti Facebook post gyosa emitima kyobola nga gibabaluka twandibadde tusekera ku mboozi y'okufa negwe kirowoozeeko ababadde mulumbe lwakuba nti kale wakuziikirawo era mbagirawo nga kufa kwe kwadde okwembagirawo ani yagamba afa ku 3 ku 8 ogw'enkera ne bamuziikirawo kale kiri mulumbe omusomi gundi waayo abasoma bano omugenzi pogali kiba kireego nakati baina omuntu ayinza obuuza bino biva ku ki nga nobudde mu kuseka because nekisobola okutuukako ekisookera ddala guno mulembe gwaki abaana ba muzeeyi gundi yafiira mu loogi ale nga kisooka kubanga abasajja temuva mu loogi guno mulembe gwa maanyi ga kisajja ne bajjajja baati balina maanyi ga kisajja nakusinga banoonya nnyo amaanyi tuyambibwe bino ebintu bigenda tutta abasajja bafa kunoonya maanyi ga kisajja abakyala bali eno bafa kunoonya ki of course tuli babiri ku setting onyamba of course bakitegedde tuli awo tuli mu competition tweyisinganya ekyamwe tekyatuka kizibu kyakwatula tuli awo tweyisinganya mu kikuubo mu paka enkadde nakasima buli musajja alinayo kakaawa k'ak'enjawulo nazzi kuno nga omusajja kawa gwanywa ne waka gwe banywa kakati bamwawula waliwo kawa wa taata akakebe akaliko ekisaanikira kya kiragala tekakwatibwa kati amajaani gamala kuggwawo ne munywa ku kawa wa taata nemusiba nga amaaso gaba kanusibwa naye gaani bagaye mu munywe olusika sefu ya maama ayina akadomola kaliko akasaanikira ka red yawooninga tewabanga akanywako ne taata naye ayina tuli ku musaalaba yesu gwe yafiirako akadomola kamala anywedde akadomola kange timanze nakanyweddeko by mistake kati owulire otya generation eno banneeyo olunagiviiramu nga weewo akuba bannaye andi n'abasajja basukka okuyimba oluyimba lwa mooti luno lwa landiroodi kaakali omukazi n'agamba naye sigenda nkooyo okunnyimbirira kanneenoonye ne mugenda ffa bisusse bambi bisusse n'omusajja olina n'okwatawo kana ak'okunywa ak'amaanyi aka kampani emu eya soda n'omusanga ng'oli akakutte atabiseeko omulondo emmwanyi aliawo yeekaliga agenda kuki is this supposed to be a battle or something ekisooka basajja bakulu kwekanikirira ku bwana buto
genda ne mukulu munnaana akutegeera sajja tunalebaleba mukulu munno agenda okujjanga oleda akimanyi tosobola kati waliwo haji bamunyumiza haji bamubbi okukataga buli naku omuwakataga nini katekakola naye haji kyatamanyi nti neddagala liyambako terizuukiza bafu katonda yekka yazuukiza abafu era abasawo bagamba kati nga olaba Asiya asawo bagamba bagezezaako kye basobola era Asiya bamutadde ku oxygen ne bateeka mashini zonna alla bwe yagujjemu kyabadde kiwedde awo basawo be bakoma kati katonda gwe tuba tukirekedde okuzuukiza kati waliwo akyawulira ngaokyaji nyingira nawe owafadda tewakyalika oxygen yadde naye weeriko oyagala ozuukire n'omusanga ng'ali ku bukyayi balina bo bosanga ku bukyayi ng'atudde bw'ati that's the reason as to why ati for example omwana omuwala akuzeekuzeemu nga bayombera bataata baabwe twalinga tubagamba muve mu nsonga z'abataata baabwe naye olabedde akaana kala kagenda kukutula kitammwe va ku kitaffe ggwe muveeko nani because balwanirira bamaama baabwe naye nga bali taata agenda fiira mikuwa ate abasajja mwagala okusinga naddala ng'osinga ki ku myaka 7 then and the what is the vice versa olimufuka mu myaka 25 kazi goliko mukulu ate munanga ekyewuunyisa kalatawo bikyukamu abakuze ne batakula kalate bakutula ffe abavubuka abakulu anti kati kiri bwe kiti because you want to come and prove a point n'ogenda n'oweekamirira buli kimu kye bagamba jjukira oyo oli ku kooki ye abakutaakira yini bw'ati kutuka onoonya weekwata towulira tukola ki n'oyoka olaba obuzibu so tugendere nnyo bambi twabagamba ano ekinene nnyo oba oshutinze wala kyandibadde 10 years oba ku mwana omuwala 5 something like that temusukkawo emyaka 6 ng'ali ku 2 awo bagambira awo mulaba ebyo tugamba mbunno abaana abalenzi simanya biki nakuba jjiimu abalala tebakuba jjiimu bamnywawo bamirawo ebiweke n'agenda nga yenna abula alinga oba ki abula kufa bufi bane mujja kufiira mu looje ebidagala okwekaniikirira ku myaka ensonga endala gy'ogambaawo ki ekisinza ekittira abantu mu mukwano kwewanika dagala n'okuuka ndowooza kyennyonnyola nti toze kunnyonnyola omubuuka tomala kagenda ku mwana ava ku ddungu nze nkubuulira kyakuta awala avudde ku ddungu myaka ekyo mwana avuddeeyo ojja ate ayagala okulya ssente ze awazirya dda ozze kusasula naye twegendereze bambi kati omugenzi bamuziise omugenzi eddwaliro nga 25 leero tuli mu mmeka ateeka okuba yaziikibbwa then ne films mususokopa ate bakazi namwe mwatandise okukoppa osiiba banadde abakazi abasiibe waka agenze bamama naki bamunyumiza bye byatamanyi ng'agenda alaba ka firimu okomawe waka musajja wattu okweba kugamba yakapya n'obujulizi ajja n'okukwata ku mukono n'atonte badde gyakulaga yakapya kaca katumira tunogamba ne katonda wange kankubuulireko ekintu kimbu firimu owe mulaba buli edited kati gogenda n'olaba ssaawa emu n'ekitundu n'olowooza naawe bwe kinaaba bawummula ate nammwe abatunda eddagala nammwe mwasukka omusajja ajja ku rediyo oba ku tv n'alaga nti ku nsi tekukyali basajja oli n'akuba essimu kojja gyebaleko nti kale nawe gyebaleko kojja nze ndi wa dakika 15 wafadda omusajja omutuufu abawa 3 ssaawa emu ku ssaawa emu n'ekyo kiki nnyo ekyo bakojja nabo bakoze kinene nnyo bambi luno si lutalo ffenna mbongo bwaffe twetekemu luno si lutalo kuno it is a moment of happiness kaba kitono nnyo naye mwe mugenda nti oli mu kigezo 3 hours and a half